tuwanike ku mikono nga tusabira ku baganda baffe, tusabire ku baganda baffe ennaku zino abali mu makomera. Tugenda mu maaso n'okusabira abasibe baffe bonna twaliza awamu Dr. Besigye ne ba political prisoners bonna basibiddwa obwemage nga lw'okuba nga banyegerezebwa nga ba bibiina bya njawulo nnyo era n'abakyayoolebwa kati kuba kati buli wamu mu kibuga mu ggwanga lyonna okuyoola abantu kuyitiridde ogenda mu maaso nga batulugunyizibwa. So olwaleero Masigidi yafuwa naye Busega yawaddeyo eddowa eyo ey'okulaba nga tusabira abasibe baffe, tusabira Dr. Besigye n'abantu bonna abatulugunyizibwa. Tusazeewo tusabire bakadde baffe abali mu makomera olw'ensonga nti ekifo kino we tuli naddala Dr. Besigye ne Obed, ekifo kino baakiteekamu amaanyi nnyo okubeerawo ng'omuzikiti guno obusiraamu babadde babuyamba. Olunaku lwa leero lwakutaano tuva mu ntuma kibumbiro tubadde tusabira bazadde baffe. Bannange ffenna tukimanyi nti Uganda obulwadde kati obukyasiza okutuluma be ba political prisoners, bavubuka bangi baggwera mu makomera emisana n'ekiro, nabo tubasabira. Kino kiri ku bazadde abaffe Hajji Obed Lutale ne mukadde waffe Dr. Kizza Besigye, naye newo kiyinza okutuukako. Ffe tuli balwanyirizi ba ddembe, tusaba eggwanga, twamaze wiiki nnamba nga tubasabira, tusaba eggwanga twesabire naye nga bwe twegwanako. Ekyo mukimanye bulungi, emidaala gino mulimu abali mu akedi nga nabo bagyagala. Lukwago ngamba emidaala gya muntu mufuna mpola, munaku amufuna mpola.